روحي يا الله المبدي byatandise dde okufuluma abali ku social media ku masimu nabirabyeko n'abali ku Salamu television tujja kugenda maaso ku displaying emiwendo kusingira ddala emmere gy'osinga okukozesa obusiramu obubalansinga ebintu emmere gy'osinga okukozesa kiba kirungi mwoba otoola zakatul fitiri tulabe nti tuwaayo mu budde abantu buli omu ku lunaku lwa Eid abeere nga musanyufu kaakati olabira ddala nga n'enjogera ekati egenda ekyuka mu kitegeeza ki ojja kulanga n'ensomesa y'abamaseeke tandika okukyuka baada Ramadan kiki ekigenda okukolebwa oluvannyuma lwa Ramadan ojja kulanga ensomesa egenda ekyuka kubanga ebintu biri periodical ebintu birina ebiseera byabyo so omwezi gutugenzeeko naye gukulese oyimiridde otya bannange ffe tutanye obajjukiza nti weebale tunuulira biki byokoze mu mwezi gwa Ramadan simple calculation sisuubira nti ne bwoba ng'oli mwerabize osobola okwerabira ebintu byokoze mu mwezi gumu n'omanya nti nga twakasiibako enaku 2 nakwata emitwalo gyange 10 nenjiwaayo gigende ekatakwi n'ogamba nti nze buli lunaku nti nina kyempaayo buli lunaku seebaka kujjako nga maze okutunulako ku ssimu ninako ennina ku ssimu bwe naaba nze okusinja kuwaayo weebalemu abo abawi owulidde sheekhe gwe twabadde naye olunaku lwajjo yagambye nti omulyango ogwo gye guli gw'abasaddaasi owulidde beera mu abo abasaddaasi muli luddawa nga balangirira ogenda okulaba nga bakukwasiza kafulaagako nga nawe omulyango oguyingiddemu abakozi ba kino omulyango gwamwe guuguli owulidde Ramanzaana ayinza okuba so tugezeeko tulabe nti omulimu guno tugukola guno ogw'okusaddaako omulimu mwangu gwa kwebala mpaddeyo bwe kiti kutereeza butereeza nniya zaffe ne tuzirongoosa naye gwe mulimu gw'okola n'omanya nti gwo guno ngukoze alhamdulillahi rabbil alamin swala tujja gisaala n'emirimu emirala tujja gikola awulidde ne hijja tugende ne umra tukole naye ekintu ekyangu ky'osobola okwebala n'ogamba nti saddaaka zange zempaayo n'okwata n'ekalikyuleeta n'obala n'ebipimo ebimu okubisaamu emirundi emeka Allah bw'oba owaddeyo emirundi emeka gyakubisaamu ng'owaddeyo awulidde kale ekyo gy'omanyiiko yasobola n'okuyisaamu n'ayisaamu so mikwano gyaffe tubajjukiza nti omulimu gwe tuliko ogw'ekatakwi inshallah tuli bagumu tuli banywevu nti omulimu guno gujja kutambula emirimu gino sijja ffe kubategeeza ye Allah n'ateeka mu nkola emirimu gye ajja kuleeta abantu abalungi ajja kubajja gy'abajje nga bwe ntera okubategeeza twali tukyateekateeka okubanga tukola ki omuntu eyalaba ekifaananyi obufaananyi nga kiyise mu mitimbagano eyo omusajja n'asinziira eri ku kizinga sishirizi n'akuba essimu n'agamba bino byendabye ebituufu nti ye naye ndabye olingo oyo ogamba si ye gwe nti yenze naye siri mufere nti nkuwulidde njakakasa nti toli mufere nga amaze okukakasa nti ng'omaze okuweereza naga agenda ku gundi yaŋŋamba n'ekika kibaweererezaamu ssente oba riyani oba ki biri awo tebitegeereka naye manyi zigundi ebino ebyaffe naye ngenda okgenda mu kifo inambuulira n'ebifo tusobola okufunira ssente ezo nange nagugolinga bwe nti nendaba ngenda okutuukawo nga dola kikuba omusajja aziweereza yali namba 2 nanga omusajja okuva mu sishirizi n'asooka bannayuganda gy'emirimu gya Mungu so mikwano gyaffe twongera okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala saawa yakuba nti twerekereza n'okuwaayo mu kaseera bwe kati okwongera okutegeeza abantu baffe nti alhamdulillah rabbil alamin yo field team yatuuse dda agre ojja kulaba oba mulisa gyali eyo wansi biki byakola obitutegeeze naye nga yo field nkakasa nti amaze dda okutuuka alhamdulillah rabbil alamin mutambule field mulabe nti mutuuka ku bantu baffe naffe tubalindiridde mikwano gyaffe bakayingirawo
mbalaba mbetaaga mbalaba mugende mu maaso okulaba nti muwanika emikono gyammwe essimu kweziri tugende maaso n'okunyiga essimu insha Allah. Mukadde waffe amaze okuba nga ayingira mu studios olwaleero tujja kudduka emisinde kubanga ba field officer bange gye bali batambula bakonkona ku mayumba g'abantu bagenda mu maaso okonkona nyumba oba bakonkonyana n'abaggulirawo obagguliddewo ababbi. Allah abantu abo mubasaasirako konkona eŋŋombe ku geeti timwe baani nti ffe tuva katakwi mutugulirewo tubategeeze bitambula. Inshallah class njagala class olwaleero ebeere nga zimuko mugaziwe kubanga bwe mutagaziwe mu kirasi ebigenda okutuyitako bingi inshallah. So mukadde waffe Sheikh Numan amaze okuba nga atuuka mu studios zaffe NBS Sanyuka ne Salam TV studio S3 nezeegatta nefuuka studio emu naye ng'oyogerera ku TV 3 bwe bunene bwa Ramadan zirwawo okwegatta TV buli TV ebyokola byayo naye zitera kwegatira ku muntu omu president w'eggwanga era byagenda okwogera TV zona nezeegatta nezikifulumya ekyo naye bw'olaba TV 3 zeegasse ziri ku nsonga emu naawe wandibadde mu butuufu omanya nti si bya bulijjo. Mukadde waffe Sheikh Numan mukadde waffe nsanyusa okulaba amakya ga leero ennaku zigenda so mu ddakiika zaffe zino 15 Sheikh nkuteeredde abaddu ba Allah yogera gye bali batuuseeko salaamu wategeeza ensonga nga bwe zirina okutambula inshallah. Sheikh Numan taali ya Sheikh. Alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Ene dua tutambule fenna gwa tulaba. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. الحمد لله القائل في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. amatendo gonna amajibu gawakitiibwa Allah tabarak wa taala febani Mungu jalla wa ala basaasidde ne tutuuka mu nnaku ezisemberayo ddala Ramadhani haji Ramadhani agenze atannasaddakira katakwi muganda wange oluddewo nnyo olunaku olugenda terudda tusigaze ennaku nnyefe kati ze tubala oluusi n'obutawera la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah twagala kino ekiro bino ebiro ebisembayo bino bibe byanjawulo nnyo baganda bange bino ebiro bibeere bya bitiibwa bino ebiro baddu ba Allah tusoosowaze okusaddaaka Ramadhani atulekawo baddu ba Allah tabarak wa taala njagala kubategeeza baddu ba Allah tabarak wa taala فإن العشر الأواخر من شهر رمضان زين النكوز سيمبا يموز قلوم تكفو رمضان المباركة وقويتي وأيام خير وبركة زين النكوز تلم بدوا الله تبارك وتعالى النكوز برونج النكوز مكسا رحمة ومغفرة نكو الله تبارك وتعالى واساسري النكوز قصني بدوا الله تبارك وتعالى النكوز كوانت مونغ الجلولا بدوابو beyateekera okubanga bayingira omuliro Allah tabarak wa taala n'abateeka bagenda okuyingira ejjana kwata essimu yobeereko kyosaddaaka mu kkubo lya Allah muganda wange tandika okutambula naffe twagala tugenda okuva ku mpewo olunaku olwaleero nga tulaze amaanyi ku mirimu gya Allah tabarak wa taala
bajjajjaffe abatusooka baakaabanga ne bakaaba olw'okugenda kwa Ramadhaani. Bajjajjaffe baakaabanga amaziga, muwaddaa ya Ramadhan, muwaddaa wallahi nga bakaaba amaziga, naye ng'ekibakaabya kiki? Wallahi Ramadhaani agenda. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kyava yatugamba nti law ta'lamu an-nasa khayra ma fi Ramadan, singa abantu baali bamanyi bannanga obukulu obuli mu Ramadhaani, singa abantu baali bamanyi okusaddaaka gy'okoledde mu Ramadhaani ya kika kya waggulu nnyo, latamannat an takuna sanata kullaha Ramadan, bandibadde nga basaba Allah tabaraka wa taala omwaka gwonna wallahi gubeere nga gufuuka Ramadhaani. Tunuulireze ennamba eziri ku TV yo muganda wange, bagiwakaali ba haji mutandika okuyika. Innamal a'malu bil khawatim, omulimu Allah gubala ku nkomerero. Bw'obanga luli obadde osaddaaka kakadde mu nnaku ezisooka, ennaku zino ezisembayo muganda wange twagala obubiri. Nsaba Allah tabaraka wa taala tuteekemu abo abaddu wallahi abagenda okubanga tufuna obukulu bw'ennaku zino. Baddu ba Allah tuli mu biro ebya Laylatul Qadr, ogenda kukoleramu omulimu gumu Allah tabaraka wa taala akubale ng'akoze omulimu okumala emyaka 83 n'emyezi 4. Ekyo togenda kukisanga okujjako, ogenda kukisanga mu nnaku zino. Tawakkala eri Allah, saddaakako olunaku olwaleero osigaze ennaku ntono, obeereko muganda wange kyogenda okulaga Allah. Njagala kubagamba nti ma asad, tewali wallahi kisinga kubeera kirungi ng'omuddu okwewaayo n'abeera ng'afuna obukulu bw'ennaku zino ezisembayo baddu ba Allah. Fa ahsana khitama shahr, n'abeera ng'alongoose enkomerero y'ennaku zino, n'abeera ng'alongoose enkomerero y'omwezi alkarimu baddu ba Allah ogw'ekitiibwa, muqbilan ala rabbihi azza wa jalla, ng'ekimukoze ekyo ayagala kubanga asanga empeera mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala, mujtahidan fi taatihi, ng'agenda mu maaso n'okubanga anyiikira okubanga Allah mugondera, naye ng'ayita mu kusaddaaka, ng'ayita mu kusaalako ekiro, ng'ayita mu kusoma Qur'an. Owange muganda wange ekibuuzo kyekubuuza, wasaddeko wasaddaaseeko? Baganda bange buli atulaba atuddaawo mu maaso gaawo mu ddiiro lyo, wallahi tokkiriza kubanga muganda wange tutuuka kumaliriza okujjako ng'olina kyotaddeyo mu kkubo lya Allah. Mutandika okuyiika, njagala ba mitwalo 5 kwata emitwalo 5 ogiweeyo ku lwa mukaddewo, okwata emitwalo 5 ogiweeyo ku lulwo, kwata emitwalo 10 ab'emitwalo 10 bajja 50. Baddu ba Allah tugenda kuba tukoze omulimu gwa Allah, tugenda kuba tukulaakulanyiza katakwi, tetulinayo ssaawa yonna wallahi okujjako essaawa y'olunaku olwaleero. Baddu ba Allah tabaraka wa taala, mu ddakiika zino zimpeereddwa eddakiika 15 ezisoose, njagala kubakubiriza baddu ba Allah tabaraka wa taala n'okubanga mbasomesa ebyafaayo by'ennaku zino baddu ba Allah ezisembayo. Togenda kuddamu kufuna lunaku lwala ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti inna li rabbikum fi ayyaami dahrikum nafakhatin. Bannange maaso g'owekitiibwa Allah ayina bannange ennaku mu nnaku ze, ennaku ez'omwaka, naga nti fata'arradu laha. Bannange munyiikire nnyo okubanga muyitiriza okusaddaaka n'okukola emirimu gya Allah mu nnaku zino baddu ba Allah. لعل أحدكم أن يصيبه منها نفخة لا يشقى بعدها أبدا. والله ينزو كبيران الله تبارك وتعالى أغينا كتكنا تنتو ekisinga okubeera ekirungi mu nnaku zino nga tayinza Allah tabaraka wa taala kikuteekerateekera mu nnaku ndala. Baganda bange njagala njogera ebigambo bino, leka erinnya lyo lirabikireko olwaleero, leka erinnya lyo lirabikenga ly'amaanyi olunaku olwaleero. Liyinza okuba nga libadde lijja ng'obadde ojja baRDC ababadde batambula wamu naffe. Baganda bange bannabyabufuzi abagala okutambula wamu naffe tukulaakulanye katakwi, eno yessaawa yennyini baddu ba Allah. Tuweeyo yaqulu al-Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, omubaka Muhammad yatugambye nti innamal a'malu bil khawatimi, omulimu Allah gubala ku nkomerero. Wano wetwagalira ddala ekigere, bw'obanga obadde mabega ng'ekigere okikutte, wallahi ne wano twagala onyweza ekigere. Saddaaka ng'osaddaaka ku lwo, saddaaka ku lw'abaana bo, saddaaka ku lw'abakadde bo Allah yajjulula. Maama waali mu ttaka jangu omulowoozeeko mu nnaku 10 zino ezisembayo. hamalatu ummuhu wahnan ala wahni, maama we yakusitula buzibu ku buzibu, wa amluhu wa fisaluhu fi amaini, maama n'akuyonsa emyaka 2, olwaleero ali mu kabbuli amalako Ramadhaani ng'agenda kugimalirako mu kabbuli. Tonnaba kumulowoozaako muganda wange. Wakad kana nabiyuna salawatullahi wa salamuhu alayhi, bino nabyo kambi bagambe omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kana yakhtafi bil 10 al awakhiri.
Come on, mo pocket, tambula about the street, issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission. Internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netaga yo karoni, nigga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. With MTN. We are what? Unstoppable. With you and MTN together, our ambition is unstoppable. We are what? Unstoppable. Omuzadde kankwanjulire Busiika Muslim Secondary School Gaza. Essomero lyegulidde erinnya mu kusomesa n'okubangula abayizi ne babategeka era ebiseera byabwe eby'omu maaso ne biba bitangaavu. Ssomero lya O ne A level, day and boarding era nga tusomesa arts ne sciences. Tusomesa abaana amasomo ag'enjawulo omuli aga secular, theology, okukosa ne vocationals. Busiika Muslim ssomero liri ku musingi gwa ddiini era nga n'ab'enzikiriza endala tubaaniriza. Tulina buli kyetaagisa mu kusomesa abayizi. Computer lab, science lab, menye kindeke ki. Tukulaakulanya ebitone nga tuyita mu by'emizannyo eby'enjawulo. Tulina vocational studies, omuli eby'obulimi, tailoring and fashion, hairdressing and salon, welding and fabrication, n'ebirala bingi. Wandise omwana wo leero asomesebwe, ategekebwe, afulume nga asobola okwetandikirawo ekyokukola. Busiika Muslim Secondary School Gaza tusangibwa Busiika ku Gayaza Zirobwe Road. Tukubire ku simu okumanya ebisingawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abadde tamales abatunda ebitabo byaffe by'eddiini y'Obusiraamu. Tulina ebitabo by'omu Luganda, tulina ebitabo by'omu Lwarabu n'ebitabo by'omu Luzungu. Tulina Qur'ani eno, Qur'ani ya mu Luganda. Tulina ekitabo kino bakiyita Tabaraka, kikozesebwa mu Tarawih. Waliwo ekitabo kino bakiyita Ekigo ky'Omusiraamu. Kirimu edduwa nnyingi nnyo ze weetaaza Omusiraamu okubeera ng'osoma mu mwezi gwa Ramadan. Tusangibwa ku Nebi Park. Oba oyagala tukubira ku simu osobola okuba ku namba yaffe eri 0772 59 19 32. Ebitabo tulina bingi, mujje wano ku Arua Park tubalaga ebitabo eby'enjawulo. Wano tubalazeeko ebitabo bitono naye tulina ebitabo bingi nnyo. Bakasoma abaffe abalungi tusaba mujja mutuwagireko, ebitabo tulina bingi. Tubaagaliza omwezi gwa Ramadani omulungi era omutukuvu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati, Daku time is no time to light a sigiri. Tell Haji to. Shell gas with Enodil Super helps you fix Daku the easy, affordable way. Get a 6 kg full set at just 94,200 shillings or a 12 kg cylinder with a cooker plate at only 255,000 shillings. Visit any of these activation points with your national ID or refugee ID. And take advantage of Enodil Super. Cook safe, save more. Choose Shell Gas. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. Aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduka namba KV4, essimu Note 702 8 48 9 ne Note 782 8 48 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited.
oyagala okugenda ku hijja oba umra gulawo tropi hijja savings account wano ku Tropical Bank leero ku 50 zokka oba $5 zokka. Tropi hijja savings account togiwaako ssente buli mwezi osobola okukola hijja ne umra ku kasente akasaamusaamu. Savinga naffe olwo tukwongereko ku ssente zo eza hijja ne umra. Ssente zino teziriiko wadde magoba. Kuba ku noti 8 noti 2 noti 5 noti. Tropical Bank, here for you. Tropical Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu ne ssente z'abakasitoma zikuumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde 10. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Anti Mega nonguze eddagala eriri feke oyagala kunzitira nkoko zange nange nga bwe mbisuubula bwe mbibaguza ono kano kastika bateekako kateeke ku ngulu abalunzi glucovit omutuufu yono aba Concofeed kye twavudde tukyusa ne tubakolera ekipakiti ekipya olw'okwewala abafere ababadde bagufudde omugano nga banyaga abalunzi baffe. Ekipakiti kya kyenvu ate nga kigumu kiriko n'akameeza pakiti kwetuula ate nga kirina ne zipu gati gwe omulunzi w'ebisolo n'ebinyonyi kozesa glucovit omutuufu nawe yakatuusa obukoko obw'olunaku olumu ku faamu yo buwe glucovit abuwa amaanyi kubanga eyo y'emmere esookerwako. Okuva mu Concofeed International Limited wali ekawempe embogo oganyulwe mu byolunda. Essimu eri noti 75 4 95 9 83 oba noti 77 2 95 9 83. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fe abakiboko mabati MMI Steel Mills Uganda Limited abakozi ba mabati amalungi era abatawunyikamu tubayoza n'okubaaniriza olw'okutuuka ku mwezi gwa Ramadhan guno ogw'ekitiibwa nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire byonna bye mwetaaga abawemu ekisa okwagala na byonna bye muluubirira okuba nti mutuukako n'okufuna. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukumire mu bantu abawaayo. Tulina muganda waffe omwalimu waffe omulungi Sheikh Nu'man gwe tutambudde naye amakyaga leero agenda kubanga akomawo tuli mu ssaawa 10 n'eddakiika 4 eddakiika ezo 7 ku 10 zagenda okukomawo ate nange kantandika okuyiga ndabe nasembye okuwuliza nga bali ekitebyawo olw'omuzigiti gwe bakyamyeko balaba tebasadde layiri ne baleka nga baguguddewo. Sibu n'akwata ku luba naye aziina ngambye ali Ssaabasiraamu batandise okuyingiraawo emukyawo mugundi awo. So mikwano gyaffe field gyeri naye tujja kuba nga tubatuusaako kiki ekiri mu field inshallah tujja kimanya. Sheikh Nu'man. Naam genda mu maaso Sheikh. فيا ذا الذي ما كفاه ذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الأيام المباركة أيام ليلة القدر المباركة. يا الله تبارك وتعالى كريت إنكم غانا وانجي إنكم زيتشرو ekiro badduwa Allah tabarak wa taala kyenkugambye ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyagamba nti khairun min alf shahrin bannanga bino ebiro byonna bannanga ate muve mu kubala abayanto waye nja kuzuka ekyabiri mu Mekka nja kuwaye ekyabiri mu Mekka wabula ebiro byonna ebisembayo mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan werwaneko muganda wange obereko kyogamba ate obereko kyokola ku masjidi katakwi nawe obereko kyokola oligamba Allah nti 225 mu mwezi ogwa Ramadan nabaako kye nateekayo mu kuzimba ennyumba ya Allah. Tunuulira muganda wange endagirireeyo obereko kyokasuka twagala kulaba nga muyika bannanga bamitwalo 5 mwaddawa wane ekigere tetulina kubanga tukijjako buli omu akwate kyakutte kwata ku lw'abakadde bo kwata ku lw'abaana bo kwata ku lw'akalimuko omugambe Allah tabarak wa taala njagala
akalimu kange katereza Allah kateke mubaraka oyina obulwadde bwotayagala kuyingira nabwo baddu ba Allah tabarak wa taala mwezi guddako oyina obulwadde obukulumidde ebbanga nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti daawu mardaakum bisadaqa bannange muwonye endwadde zammwe n'okusaddaaka kwata kyokute okiweeyo mu kkubo lya Allah bannange kigenda kulabika kitya ng'ozimbye ennyumba ya Allah tabarak wa taala wallahi ng'ennaku zino ezisembayo wano njagala kulaba baddu ba Allah bamitwalo 5 nga mulinnye eddaala saagala osigale kulaba yeemu emmotoka kagibe misinde baddu ba Allah Ramadani mutwale ng'emisinde abaddusi b'emisinde bababeera nga bamaliriza bongeramu amaanyi abaddusi b'emisinde bababeera nga bali ku climax wallahi kababe bazinyi b'amazina bano abazina babeera bali ku climax wallahi olabira ddala nga baddu ba Allah bataddemu amaanyi naawe Allah akuleetedde wallahi ennaku ez'ekitiibwa zino ezisembayo muganda wange toziragajjalira twagala bajjuwa kaali muyiike buyisi bamitwalo 5 tubeetaaga twetaagayo surprise wano eyakakadde muganda wange Haji Yasini Bakaluba olunaku olwajja nakulabye wazze n'amaanyi komawo omugambe Allah jonna kuwadde miliyoni olwaleero Allah ngenda kuwa emiliyoni 2 bannange tulaga amaanyi mu kkubo lya Allah nga tumaliriza Ramadani tetuyina mukisa mulala ba RDC ba MP bannabyabufuzi baseeka abasomesa mwenna mbakowoola olunaku olwaleero nga tusigazza 3 baddu ba Allah tumaleko Ramadani njagala kubategeeza baddu ba Allah in kunta turidu maghfirata alkhataya bwobanga oyagala Allah kusonyiwe muganda wange ng'oyagala Allah kusonyiwe amazambi gakuyitiriddeko oyina ebintu byokoze mu maaso g'owettibwa Allah ebbanga ddene mwezi gwa Rajabu wasobya omwezi gwa Shaabani wakola ebikolobero Allah tabarak wa taala adallaka bi Ramadanin akuleetedde Ramadan ate baddu ba Allah Ramadani agenda Ramadani wuna atulekawo twagala kulaba baddu ba Allah nga tuyiike n'amaanyi tokkiriza kubeera ku TV yo okujjako ezibe 15 ziteekeyo baziba mutwalo gukwata oguteekeyo bazibe 12 ziteekeyo omugambe Allah ennaku zonna nuyirira kutandika leero omugambe Allah ennaku zonna wallahi njagala kubanga nsaddaka baddu ba Allah in kunta turidu maghfirata alkhataya goberera endagiriro eyo gy'olaba gibakuteereddewo MTN yeyesembera ddala wansi gwayagala okusindika dayirekiti omugambe Allah ng'ebula 3 maliridde ennaku 3 zonna ngenda kukwata emitwalo 10 Allah njikuwe maliridde Allah ennaku ezisigaddeyo 4 Allah ngenda kukwata emitwalo 5 Allah njikuwe mugambe Allah kankwata akakadde mu nnaku zino ezisigaddeyo Allah nkakuwe famirizi zaffe ez'enjawulo mutuuke famire yesobola okulumba kati ku nkomerero nebeera ng'ewamba famire ezisigaddeyo baganda bange abaagala okusonyiwa baganda bange abalina amazambi gemukoze baganda bange abalina bye mukolobedde wallahi Allah bate abaleetedde Ramadan in kunta turidu maghfirata alkhataya mwagala Allah basonyiwe baganda bange fa alayka bisadaqa muyitirize nnyo okusaddaaka baganda bange fakad sahha nabiyi sallallahu alayhi wa sallama bigambo bituufu bya nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti baddu ba Allah omuntu yenna asiba Ramadan n'akoleramu by'alina okukoleramu mu Ramadani Allah tabarak wa taala kyagenda okumusasula wallahi Allah agenda kumusasula n'ejjana lwananga bw'osobodde ojja otuuke lwananga bw'osobodde ojja osaddaake tokkiriza kiro kukuyitako owe 3 ziteekeko owe 5 ab'omutwalo njagala abantu baddu ba Allah 12 tusobole okuvaayo ne tukola omulimu gwa Allah tabarak wa taala in kunta turidu mudhaafati alhasanati bwobanga oyagala Allah akubisizeemu oteekebwe mu baddu ba Allah abo bagenda okutuuka agambe nti waabshiru biljanna bannange Allah ina abantu bagenda okugamba ti bannange mbasanyusa n'ejjana yiyo mubeere nga muyingira bima kuntum ta'malun kulwebyo bye mwakola mwazimbanga katakwi mwewangayo mu kkubo lya Allah kyemuva mulaba Allah basasulidde ate Allah tabarak wa taala mu hadithi mu nabbi Muhammadin
sallallahu alayhi wa sallama yagamba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama inna fil jannati baba mujana waliyo omulyango yuqalu lahu rayyan guyitibwa rayyan yadkhulu minhu saimun Allah agenda kuyingiza mu basibi abo bokka abasaddakanga fala yakfira min ahadan ghayrahum tewali agenda kuyingira mulyango ogwo okujjako nga yali mbasibi badduba Allah fa idha dakhalu ughliqu babali beranga babazo okuyingira omulyango ogwo Allah agenda kuguggala tewali muntu yenna agenda kirizibwa kuyingira mulyango ogwo tusaba Allah tuteke mbaddu abagenda okuyingira babu rayyan omulyango gwa rayyan ogwo kuzimba ennyumba ya Allah mikwano ja Allah tabarak wa taala njagala kubakutira ebintu bino nzizeeyo omuzindalo ngenda kubakutira ebigambo bino badduba Allah biringa mukaaga nkusaba muganda wange munnaku ezisigaddeyo obyekwateko ekigambo ekisooka badduba Allah salatu tarawih eyo yomugiyitirize badduba Allah tabarak wa taala n'ekyokubiri as-sadaqatu kulla laylatin tokkiriza badduba Allah kiro kyonna kuziba okujjako ng'olina kyosaddaase buli we tubeera wano fuba okulaba ng'olina kyoteekayo mu kkubo lya Allah walaw riyalan wahida wallahi ne bw'onooba osaddaase omutwalo gumu muganda wange yitiriza obeere ng'okikola ekyokusatu muganda wange qiraat alqur'ani walaw safhatan wahida okubanga musoma Qur'an ne bw'onooba osomye olupapula lumu muganda wange mu nnaku zino esigaddeyo entono nkukubiriza badduwa Allah yitiriza ekigambo Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna badduwa Allah gwe musonyi kyoba omugamba oyagala okusonyiwa Allah asonyiwa ate kigenda kulabika kitya ng'ekigambo ekyo kikulembeza na kusaddaka okikulembeza na kuzimba nyumba ya Allah tabarak wa taala ate ekyo kigenda waggulu ekisembayo badduwa Allah iftaru saimin okuyitiriza okusibulula abasibi vaayo ogambe nti sheekhe nange nkoze omulimu ogwo kulwa Allah ekisembayo addua bannange okuyitiriza ennyo edduwa naye edduwa eno Allah tabarak wa taala agenda kubanga ajanukula agenda kubanga Allah agiteeka waggulu wallahi bwebe nebanga edduwa egobereddwako okusaddaka kwata essimu yo baako kyoteekayo mu kiro ky'olunaku olwaleero wallahi teweeyibaala oyinza okubeera mbaddu abategenda kutuuka mu Ramadani addako kwata omutwalo omugambe Allah njagala bulamu kwata emitwalo 10 omugambe Allah bizinensi zange Allah obulamu bwange budobonkanye emaali tekyatambula konteyina tezikyatuuka abakasitoma babeera wa neiba mukwatire Allah omuwaabire mu nnaku zino badduba Allah nga tumaliriza Ramadani naye ng'omuwaabira ng'oyita mu kuzimba nnyumba ya Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mikwano gyaffe ensonga mugiraba ensonga mugiwulira nabagambye buli omu kwesiba bbiri naffe bwe tulaba ng'obudde butugendako tuleeta bamanda mapya manda mapya wallahi alhamdulillahi rabbil alamin. Ngenda kuba waka brief oluvannyuma numbe field yange ndabe bweyimiridde naye mukwate ennamba ezo Sheikh baba mpadde mu ka break akukaba kategeeza kunyiga simu njagala buli omu akwate essimu tubeere nga tunyigira wamu insha Allah. Aba MTN mukozese nnyo line eyo eya wansi ne kubanga tuba twagala Airtel bagende maaso ne MTN namwe nga muweereza zammwe 077 nya emirundi 3220. Aba MTN musobola okuyita ku line eyo then mwaba Airtel ne mukozesa merchant code ne mukozesa code eyo je babateereddewo tandikira ku step 1 oteeka mwaka munyenye star 185 then star oteekeko 9 hash boda ku step eyokubiri kyebakusaba gwe ng'oyingizaamu ennamba ez'emmyufu ng'ogenda mu maaso ng'oteekamu ensimbi then bwe bakusaba reference teekamu erinnya lyo bwe liba likwanguyidde okuwandiika lye tusinga okwagala n'oteekamu erinnya lyo insha Allah oteekemu pini esente gy'okuba nga tuzifuna mu bufunzo bw'ekitalo mbeere nga ngendako mu field kubanga wenasembye okuba nga mpuliza sibu yabadde ataali mu kajjansi naye akonkono muzigiti gwawo ndi baludde okusaala layiri ne mugasebe ogwo si gwe mulimu go abantu abamu basaalira mu mayumba gaabwe naye alhamdulillah abasobodde okubanga bagendako mizigiti naye nze eddoboozi lyange litera okugenda mu layiri musadde abantu 7 muli mu muzigiti Mungu yakuwa mike yakuwa omuzindaalo
gukuba ebyalo n'ebyalo ensozi ne ziwuuma ebitonde bya Mungu byebake musaale tutanya okwagala muteekemu speakers ez'omunda twaziine tukole kinaye waliwo ebimu bye twetaaga nga tukolere munda gwe imagine okutandika okusaala kuva ku 9 n'osoma ejjuzu 3 ekyalo mulimu ebitonde bya Mungu ebyebase akantu ako tukalowoozeemu kaba kakulu nnyo really bw'olingiza muzigiti fe basula nga batambula nga mulimu abantu 7 naye nga amaanyi agakozesebwa sound ekuba kilometers 3 eno neeno Allahu akbar. So tugamba nti emiziki tugezeeko teekemu speakers zaffe z'omunda tumanye tukozesa ddi wabweru tukozesa ddi munda. So ebintu ebyo bikulu nnyo bannange community zetuwangaaliramu zeezo ate n'osanga emizigiti gyaffe gisinga giri mu residentials really muzinda ne gutandika ku 9 mpaka ku 11 awo ejuzu 3 Allahu akbar alhamdulillah aba nanyini kuwuliza Qur'ani emirembe bawulira n'essanyu nga lyakubatta naye waliwo ebitonde ebirala bituba twagala biwumulemuko bizuke ku macha bigenda ate nabyo bikole emirimu so mikwano gyaffe Field Abdus Salam yamaze dde okuba nga ayingira mu field naye bwe muwa update ndyoke ntegeere akonkonya ani amugulidde ani aguliddewo oba aguliddewo babbi aguliddewo ani tetuyimiridde bubi kirabika ow'emitwalo 10 nkyayinamu omussebo ninamu Abdu Kayemba gwe ninamu wano ow'emitwalo 10 abeetaano beeyongeddemu uko ku namba alhamdulillah Abbas Kizankulabye n'abeesatu mbalaba enamba egenda yeeyongeramu. Mu kaseera kano mujjukira olunaku lwajjo abasajja olubiri baaluguddewo Bakaluba yaguddewo olubiri naye yogedde ekigambo ekyantiisizza mwebaani nti ffe abava ekatakwi kaseyogere ekigambo katakwi tuba tubeera beetaavu twetaaga muzigiti twetaaga mazzi twetaaga bintu bingi naye n'agamba bwe nategedde nti ndi omu kwabo bagenda okukyalirwako ekiro Bakaluba yagambye nti sazzeemu kwebaka nga mpulira essanyu omuntu asanyuka ng'omanyi nti abajja ewuwo bazze kusaba n'oggulawo ebikomera embwa ne bazisiba abapoliisi ne bakuba zisaliyuti abantu abo tusaba Allah batukuumire. Bakaluba Yasin yaguddewo olubiriro olwajjo nagenze kuraba nga Abdul Salam ebigambo byagala mubula nti ndi mu lubiri atunula tabitegeera naye byalidde teyambuulidde yakomye ku lubiri naye kati sebo Abdul Salam mu studio tulina mu Sheikh Nu'man oli luddawa era lubiri lwani oba oli mu masjidi Saidi cheyo joli abasiramu kibagala okutegeera. Salamu alaykum ya Abdul Salam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Mukaddo wange Haji Abdul Karim Kalisa ne Sheikh Nu'man Mbogo ukono kwoteeka naawe omulabi wa NBS owassalaam n'owasanyuka ali awakaawo bwe weetegereza obulungi oyinza okundaba ng'entuula gye ntuddemu ntudde matiitiiri naye nga ekindeetedde okutuula amatiitiiri ye muntu gwe ndi naye aleseewo ekitanda kye eky'ebbeeyi n'asalawo n'agamba nti kanzikirire wansi mu ddiiro. Of course bwe tuba twogera ku ewange nakawuka sigamba nti kanzikirire mu ddiiro nkyama bukyami mu ddiiro naye bwe tugamba nti kanzikirire mu ddiiro kitegeeza nti ava waggulu nga kawansi. Omulabi wa NBS Salamu n'esanyuka kkiriza nkutegeeze mu butongole nti ndi kitende ewa His Excellency the Ambassador Dr. Sheikh Alhaji Allah Rashid Yahya Semuddu Allahu Akbar wallahi alhamdu akkiriza
ye kennyini najja n'akwata omunyolo gw'eddiiro n'aguggulawo n'agamba muyingire mujje wadde muzze mu biseera bya ddaaku naye mujje bwe kiba nga kikwatagana ku busiraamu bwe kiba nga kikwatagana kudduukirira humanity siyinza kusigala nga nkyali mu buliri. Era wano wenkozesa omukisa guno neebaze maama akkiriza n'agamba nti seeka genda obamalirize, genda olabe abasiraamu kye bagamba, genda olabe eggwanga lyetaaga ki, otuuse naawe eddoboozi lyo kyokka ate kwoteeka n'okubaako kyosomesa. N'olwekyo ndi wano ne Dr. Rashid Yahya Ssemuddu, ejjuba agiggyeeyo Allahu akbar walillahi alhamdu. Ejjuba agiggyeeyo n'agamba nti kanzije nange eddoboozi lyange lituuke lyegatte ku ly'abalala. Dokita, babuuzeeko abatulaba amakya gonna olwaleero ate era mu ngeri y'emu n'otuweeyo ne bw'otuwayo hadithi emu olwo naate tugende ku nsonga endala insha Allah. Dr. Yahya. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda baffe mwenna bannyinaffe abali ku programu eno, okusooka njagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde omukisa ogusinkana mu biro ebisinga okubeera ne vali mu biro by'omwaka byonna. Allah subhanahu wa ta'ala mwe yateeka ekiro ekya Laylatul Qadri ekisinga ebiro by'omwaka 1000 olulamba. Njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo baganda baffe aba Salam Charity, baganda baffe aba Salam TV, baganda baffe ab'emikutu gyonna egikwasaganya ensonga zino ez'okuyamba abantu, ez'okudduukirira ebifo ebibeera mu bwetaavu ebiba bifunye ebizibu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule ekisinga okubeera ekirungi ate abanyweze. Muganda wange Alhaji Abdul Karimu Kalisa ne banno bonna Kin Kalisa, waliwo gwe nagambye ennaku zino nti Haji Muhsino nti ebyabalongo naye kambireke kubanga bannange mwenna okubeera nti mwerekereza mu budde nga buno, abalala nga beebase ne mugamba nedda Allah subhanahu wa ta'ala katugezeeko okubeera nti nno tumulaga nti tuli basiimu olw'ebyengera byatuwa kinene nnyo. Naawe nno alaba avuddeyo n'ogamba nti anedda kanteekeko emikutu gino oba oliawo gibeeko kye ginzijukiza mu ddiini yange, mu buvunaanyizibwa bwange ku nsi, mu biki ebiyinza okubeera nti nno binyongera okunzimba nze ng'omuntu naye nga bijja kunsitula amadaala ewa Allah subhanahu wa ta'ala naddala ku lunaku luli oluzibu. Tweyanzige omulabi wa NBS Salamu nesanyuka Dr. leero mu ddakiika 2 z'otuwadde ez'okusomesa kiki kyayinza okuyigayo ng'ali wali ali addaaku n'agamba nti hadithi eyo nayo ngiyiza olwaleero mu luvannyuma ate tweyongereyo insha Allah. Nze hadithi omulabi w'emikutu gino emirungi gye njagala omusibirira nayo si hadithi ya bulijjo, kubanga hadithi mu Luwarabu kitegeeza mboozi. Ate bwe tudda mu ddiini kirina hadithi za mirundi ebiri. Waliwo hadithi nga bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala gye bayita hadithul qudsi, ne wabeerawo ne hadithi nga bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati leero njagala tulaba omulungi mujjukize hadithi al-qudsi etutuusibwako Abu Huraira omu ku baswahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naddala mu biro bino bye tulimu eby'ettendo. Naye nga sinnagenda ku hadithi eyo, njagala tulaba omulungi mujjukize mugambe nti ebiro bino by'olimu bya ttendo. Ramadani atugendako, ennaku ebiro ebisinga obulungi mu mwaka bitugendako, kakike weekoledde. Era ndowooza gwe mulamwa kwe tugenda okutambulira okusobola okutuuka ku kinyusi kya puroguramu yaffe ey'olwaleero. Nkugamba naali eyo nti emirimu mingi mu nnaku zino mu biro bino gy'osobola okubeera nti nno okola
tewebaka bwebasi songa n'okuwuliriza puroguramu eno wejjukanye nayo ibaada nkulu nnyo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bantu be yatugamba abeesiimi abali obulungi mwe muli abantu abatuula nga bali mu kubeera nti nno bali muyirimu bejjukanya Katonda agamba ki nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba ki era n'atusuubiza nti Katonda abasiza malayika we bali awo ne zibabikkirira n'ebyowaatiro byazo Allah subhanahu wa ta'ala nabeeranga abassaako okusaasira kwe kale nkugamba oli kumulamwa nywererawo oli programu gibeereko ojja kubeeramu abo abaganyulwa naye mu mirimu gye nkukubiriza ngamba mu nnaku zino zireme kugendako ebiro bino eby'ettendo situka ekiro saala tarawehe saala tahajjudi somako ku Qur'ani ate yitiriza okubeera nga otendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola omulimu omulungi gwonna kagube gutya era nga mu mirimu emirungi gye njagala okubeera nti nkukubiriza kwe kubeera nti ofa nnyo ku beetaavu yamba abanaku yamba abaavu noonya bamulekwa ne bannamwandu beera ng'oyamba era kyovula puroguramu eno najjagadde nnyo okubeera nti ate mwe salaamu mutuukidde ddala ne mu byalo eri abantu nyina bu video bwendabye nentya nengaba nange Allah abasaasire Allah abasasule ng'omuntu atamanyi nnyo ayinza noga nti naye bino gyebiri bwabeera mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala beyasukulumyako ku bannaabwe naye nkukakasa nti ku kyendabye ddala gyebiri naye ggwe nange kiki kye tukoze okubeera nti nno tutambula n'abantu abafaananako bwe bati abanoonya okukola programs eziyamba abantu aba bulijjo naye nakusuubiza nti tutandise hadithi eno eya ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu kisa kye tewali mpaji gye yatulaalikako mpozi shahada okujjako nga yagiteekako sunna naye ng'okufuna empeera za sunna osooka faradha yo shahada ebyayo birala kubanga Allah bwakugamba kakasa ati ali yekka mu bwakatonda bwe ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudduwe era mubaka we kitegeeza ki Allah tumugattako kintu kirala ate nabbi sallallahu alaihi wasallam awuliriza bwagamba nti kino akiragidde kigoberere bwagamba nti no kino akiganye kyewale nga Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba nti wama ataakum rasulu fakhudhu teri kyeyagalire teri kulondamu ekintu kyonna nabbi kyabalagidde mbu kino mukikole wamana hakum anhu fantahu ate kyababaganye mukyewale kakati mundo nga tutambula bwe tutyo kyeŋŋambye kiri nti Katonda mu kisaaki ekinene oba ekigazi emirimu gyonna oba empagi ze yatulaalikako ez'eddiini buli mpagi yagiteekako sunna ng'ekiba kiganye eri mu kifo ky'okuvunaanibwa nti gundi teyasaala bulungi Allah n'abeera nga akuwa omukisa nti bw'oteekako sunna ejja kukuba ebiraka mu kiba kitambudde obubi mu farala mu swalayo ne tutambula mu swala eswala eza sunna tuzimanyi ne tugenda mu okusiiba kwa sunna tukumanyi ne tugenda mu hijja eza sunna eddirira eyasooka ne umura nabyo tuzimanyi kakati bwe tujja mu zaka ate nayo mpaji ne tugamba zaka nayo erina saddaaka Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya mu hadithi al-Qudusi mu hadithi etuusibwa ku Abu Huraira Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti ma taqarraba ilayya abdi bimithli ma aftaradtuhu alayhi teri mulimu muddu wange gwakola ne gumusembeza okubeera okumpi nange nga mulimu gwe namulaalikako kakati awo si ye zaka ku mulyango gwaffe guno gwe tuliko agamba nti wama yazaalu yataqarrabu abdi ilayya binnawafili hatta uhibba ndikati bwe tuba nga twogera ku zaka Allah agamba nti omuddu wange wamala okutuukiriza kiri kye namulagira n'atandika ate okuteekako sunna mbu simanyi ate tugende ekata kwensaddaake simanyi bano beetaavu kambayambe bano bamasiikini bano bannamwandu bano bamulekwa n'agenda mu mulyango ogwo Allah agamba nti hatta uhibba afuuka wanjawulo n'afuna okwagalwa kwange ate okwagala kwa Allah kwo kwanjawulo ddala ddala kubanga ye bwakwagala ate si bye bino ebya bulijjo kyava agamba nti fa in ahbabtu ate nze we mba njagadde omuddu wange kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi nfuukira ddala amatu ge gaawuliza
kitegeeza tajja kuwulira kibi, tajja kuwulira kimunyiiza. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, nfuuka amaaso ge gaalabisa, tajja kulaba kibi, tajja kulaba kimunyiiza. Agamba nti wayadahu alladhi yabtishu bihi, nfuuka omukono gwe gwakwasa, wa rijuluhu alladhi yamshi bihi, nfuuka amagulu ge gatambuza. Allah akwetoolodde buli kimu mu bulungi. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wala in sa'alani la u'tiyanna. Oyo omuddu wange ne bwansaba kinja kukimuwa. Wala in ista'adhani la u'idanna, bw'abaako akabenje oba akabi kaalabye kaatidde era nakonja kamukukingiriza. Naye hadithi eno Allah yagifundikira n'ekigambo ekinene. N'agamba nti wama taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi almu'min. Okumanya omuntu akola ebintu ebyo n'ava ku sunna nadda ku farada, n'ava ku zaka nadda ku saddaaka nga bwe tugambye paka katakwe paka waaga project baganda baffe gye baliko abasalaamu nga bwe mbagambye. Ate ekyo kifaananyi bufaananyi ekitegeeza nkya bajja kugamba nti ate tudde wano tuli tutambule ffenna tudde wano. Naye Allah agamba nti siddirirangako mu kwagala kukola kintu ng'ate nnina okukikola ng'okukwata omuddu wange omukkiriza ali mu mbeera eyo gye twogeddeko. Agamba nti yakrahu almaut, omuddu wange oyo tayagala kufa, wa akrahu musaalatahu, ate nange ntamwa bambi olw'omukwano gw'aba ataddewo mu kukola farada n'agattako sunna, nange ntamwa okumubuuza ku lunaku lw'enkomerero ng'ayimiridde mu maaso gange naye ng'ate nina okubikola. Kitegeeza ki? Beera mulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala, kola farada omale ogatteko sunna, ofune ebyo bye twogedde obeere mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Very brief naye nga nkakasa nti buli omu ategedde. Kaakati farada tuzikoze, kyekiseera okugattako sunna eyakatakwi. Dokita, abantu alhamdulillah okulabako obulabi ekifaananyi n'eddoboozi ku nsonga y'ekatakwi bategedde nti ddala kituufu, salaamu kyeriko eri watuufu. Era very briefly wano njagala tubeere nga tuyitamu katono ffenna nkulage ku bantu bo ku baddu ba Allah abali eyo engeri gye baweerezaamu ku sunna eno eyakatakwi. Bwe ntunulamu wano tulinamu Fatuma Khalifani yasobodde mutwalo, ne tubeera ne ono ayise ku Absa Bank asobodde emitwalo 3.5. Tulinawo wano Dauda Namusanga yasobodde 1,000. Kiraga nti abantu buli sente zonna baziwaayo, teri sente etajja. Kati gwe kyotya ti naawaayo ntya 15,000 nga waliwo atawaddeyo 1,000. Ne tubaako ne Abdul Nagamala wa 15,500, Janati Rwanga wa 5,000, Lamlat Nakachwa wa 5,000. Ono bamuyita Sulaimani Kiwanuka. Sulaimani Kiwanuka ono ayagala bubaka bwa parliament na kifume eyo. Agambye nti buli lunaku nno awaayo olwaleero kaakano emitwalo 7 agireesa. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Tubadde tukyali awo omukyala Mary Kaitesi n'aweereza emitwalo 20 gatuuse. Tulina wano Janati Weena, Madia Nabukenya Weena, Farida Kataraga wa 5,000 n'abalala. Dokita, kaakati wano kusabira oyongere okubaako b'okowoola. Nkakasa nti naawe olina b'omanyi abali eyo nga kati kwebali nga bwe banaakuwulira bajjaga nti dokita agambye katutandike naffe tuweereze. Sulaimani Sofandooza ayinza okuba olwaleero yakyakulembedde n'emitwalo 7. Eggulo nalabye abakakadde baleka babadde nga 3. Tomanyi olwaleero nga dokita yennyini yali ku screen twandifunayo abo obukadde 2 insha Allah. Olunaku olweggulo nkunyumizaako dokita tulina we twagenza alhamdulillah bwe tuti tuwa obudde n'atuggulirawo ekikomera. Allah n'amutuwaamu obulungi, omulimu n'agusiima. Yakoze ebintu 3. Ekisooka yagambye nti ku nsonga gye ndabyemu katakwi ŋŋenda kukunga mikwano gyange gyonna ku social media, be ŋŋenze mu maka gaabwe, be tugenze ku mikolo,
obwanga babwolekeze katakwi ogw'omulimu gumu. Ogwokubiri ava mu famire ya Ssekimwanyi n'agamba nti ne famire yaffe ng'eya Ssekimwanyi kubanga Imam Kasozi yaggulawo n'agamba nti osobola gwe ng'omu okukola famire oba ne muga nti akankuŋŋaanye abantu bange oba yajjajjawo oba yataata naye twagala famire eyo etandikira ku kakadde okudda waggulu. Musobola okukawaayo olumu, musobola ozziwa nti lunaku katuweeyo ze tusobodde mu mbeera yonna. Kati abamu bali mu bukadde 5, abalala bukadde 7, abalala kamu, abalala bwe bati. So naga nti ne family ya Ssekimwanyi naye bagiwe namba era ne bafuna 039 ye family. Imam Kasozi yagambye the great Ssekimwanyi. Teyakomya okwo naga nti nange olwaleero ate ng'oggyeko ebya family n'akwata mu nsawo bw'ati najiraga nange akakadde kange mugenderako. Alhamdulillah. Kakati dokita nkusaba olinayo mikwano gyo, olinayo abakuwuliriramu abagamba nti dokita yagambye, tusobola okubakowoola n'okubakubiriza okwenyigira mu nsonga eyakatakwi insha Allah. Alhamdulillah, bannange omulimu mulungi era ago mawulire malungi. Naye mu mazima nange olina engeri gyonneegombesezaamu neŋŋamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okuvuganya ku bulungi. Bw'oyogera ku famire omuntu bw'awaayo Allah n'amusobozesa n'awaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nga talina kigendererwa kirala kyonna, Allah amusasula ate amukubisizaamu mu ekyo kyaba awaddeyo. Ffenna twegomba ekyo nti Allah atuwa omukisa oguwaayo atukubisizeemu ate atuyambe okutufuula ekyokulabirako ekirungi. Nze njagala okukoowoola mikwano gyaffe mwenna abagoberezi ba puroguramu eno era abagiraba, njagala mbakoowoole ne hadithi zino nga ziraga obwetaavu oba omugaso gw'omuntu awaayo n'ayamba omwetaavu. Kubanga obudde singa bubadde bumala nandibadde ŋŋamba nti katunokole ayaati ezogera ku bulungi bw'okusaddaaka, nandibadde ŋŋamba nti ne hadithi ezogera ku bulungi bw'okusaddaaka nazo katuzigezeeko okuzijjukiza abantu. Omuntu agambe nti eddala ndi ku mulamwa, naye waliwo hadithi ate nga zo zoogera ku kuyamba abeetaavu, ndowooza wagenda okubeera omulamwa gwaffe. Kale kampiteko ndyoke nange munnange nkowoole mbeeko benkoola. Kantandise ne hadithi ya Abdullah ibn Umar atumizanga ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nti waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Teri muntu abeererawo bantu abalina ebizibu abalina ebyetaago okujjako nga naye Allah amubeererawo mu kyetaago kye. waman farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyama. Tosobola kubeererawo munno mu kizibu n'omutaasa okujjako nga naawe ku lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuyimirirawo mu kizibu kyo. Ate munnangaawo tujja kubeera beetaavu nnyo nga tokyayina kantu konna kakuŋŋaanya mpeera okujjako biwakulembezayo. Hadithi emu nkulu nnyo. Hadithi eyokubiri ya Abu Huraira ng'ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama era naye yagitandisa n'ekigamba nti omuntu ataasa omuntu ku kizibu kyonna mu bizibu by'oku nsi, Allah subhanahu wa ta'ala naye ajja mutaasa ekizibu ekinene ku lunaku lw'enkomerero. Bwe yamala n'agamba nti waman yassara ala mu'siri yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Bw'oyanguyiza omuntu gwe kikutte oba wadde omuwoze buwozi n'omutaasa mu nsasula bambi yeeraliikirira, nina ebbanja gundi yagambye nsasule mu bbanga bwe riti oba sikyakwata ebintu byange, gwe n'omwanguyiza nawe Allah ajja kwanguyiza ku nsi ne ku nkomerero. N'agamba nti kyenjagadde wano nti wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Katonda ayamba omuddu we ebbanga omuddu oyo lyamala nga naye baganda be ku nsi abayamba. Sitegeeza baganda be beyazaalibwa nabo banno naawe obayamba mu bizibu byabwe. N'agamba nti waman batta bihi amalu. Omuntu emirimu gye gwe gikeereya lam yusri bihi nasabu. Ekika kye oba famire mwava tekijja mukulembeza. Gwoba oganye okwekolera
ne bogamba nti ndi mu Quraishi mva mu familia ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tekijja kukuyamba kale mbagamba nti emirimu gyaffe wano ye gitusembeza kansembe hadithi ya Abdullah ibn Umar yatunyumiza omusajja eyajja eri Nabi sallallahu alaihi wasallam ye namubuuza nagamba nti ayu nnasi ahabbu ila Allah wa ayu al-a'mali ahabbu ila Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyenjagala okubuuza olwaleero mulimu ki Katonda gwasinga okwagala era muntu ki Katonda gwasinga okwagala Mukama waffe Nabi sallallahu alaihi wasallam bw'ati bwe yamuddamu yamugamba nti ahabbu nnasi ila Allah anfa'uhum linnas omuntu Katonda gwasinga okwagala ye muntu asinga okugasa abantu sigwe kwefaako wekka wabula ogenda n'ogamba nti wano abantu nsobola bayamba atya kyovula bamba wa credit mudduse paka katakwe sebutulese kuno ati Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti oye muntu Katonda gwasinga okwagala omuntu asinga okugasa abantu n'agamba nti ahabbul a'mali ila Allah naye ate emirimu Katonda gyasinga okwagala liyessanyu lyoyingiza mu mutima gwa munno oba n'omuyamba ku kizibu ekimutuulidde au taqudhi anhu daina oba musasulirako bbanja au tathrud anhu ju'a oba kumutaasa mugobako njala n'agamba ekigambo kino nkyagala nnyo era kinnyumira Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wala an amshi ma akhi fi hajatin nze okutambula obudde bwange ne mbumala mu kuyamba omuntu okumaliriza ekyetaago kino ga nti atukwetaaga munange gendako naffe wano otuyambe agamba obudde obwo bwe mmala nga ntambula n'omuntu omumalira ekyetaago agamba nti ahabbu ilayya min an atakifa fi hadha almasjidi shahara empeera zenfuna oba nkyagala nnyo ate Nabbi tayinza kwagala okugjako ekisinga mu mpeera agamba okutambula n'omuntu mumalira ekyetaago kyesinga okwagala okusinga okusigala mu muzikiti gwange ategeeza ogw'e Madina gwe yatutegeeza nti eswaleemu esinga eswala 1000 n'engumalamu etikaafu ya mwezi n'agamba kino obudde buno wadde dakiika 3 5 12 z'otambula oyamba omuntu businga okusinga oli agambye nti yeekolera ibada ye tali kubya abantu n'atuula omwezi mulamba muzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akola itikaafu n'agamba waman kaffa ghadabahu satara Allahu awrata tusunguwala ne tufuna ebizibu ne Nabbi atugamba nti omuntu akakanya obusungu Allah subhanahu wa ta'ala amubikkirira obumogobe ku lunaku lw'enkomerero gwe ne bw'oba n'amaanyi otya bw'onyiiga kakkana ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti era omuntu asobola okwesasuza ng'amaanyi agalina n'akireka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Allah mala qalbahu rajaa yawma alqiyama omutima gwajja gujjuza essuubi ku lunaku lw'enkomerero wa man masha ma akhihi fi haja n'akiddamu ti omuntu atambula ne munno mumalira ekyetaago hatta yuthbitaha lahu paka n'akikakasa nti kaakati ababadde betaaga amazzi mu muzikiti naki abo bakutudde nnoonya balala agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti athbata Allahu qadamahu yawma tazulu al-aqdam ku lunaku lw'enkomerero Allah ajja kunyweza ekigere kye mu lunaku oluzibu siraatu asimanyi bw'ogira wano ogwa mu muliro Allah ajja kubeera nti amunyweza kakati obubaka bwange obwo buli mu hadithi ezo essatu tubugattako obubaka obulala obuli mu aya ennyingi ennyo ezoogera ku kuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala okwa saddaaka okwakyeyagalire ne hadithi nyingi njagala okubeera nti nkubiriza mikwano gyaffe mwenna mbagamba nti muveeyo mweweeyo programu eno mugiwagire ne programu z'endala ennungi salaamu nziramu okubeebaza mwewaddeyo nnyo mugende mu maaso era nze mu kukubiriza okulungi nga nange famire yange njagaliza njagala ampuliriza dokita ng'ogenda okubaako kyogamba message gyenfunye wano ekakasa nti oba waliwo ba PA be bamuweereza amawulire oba kiki nti Dr. Semuddu ali ku mpewo vice president kwali alaba vice president mukwano gwange era mwagala nnyo retired major Jessica Alupo high excellence kwali era tumusabira munnakatakwi mugambe tutambula naye alhamdulillah omuntu yenna akolerera abantu omuntu yenna ayamba abantu ekyo kitendo kirungi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akyetaaga so family ya Dr. Semuddu imamu amala okukiteekamu
enjagala imamu agiteekemu kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam era kino njagala kyakwejjukanya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu bw'aba afudde emirimu gye gikutukawo okujjako ku bintu bisatu mu byo mwe muli omwana omulongoofu asobola okubeera nti oba agasa mukadde we yafa nadduwa oba mukolera sadaka tujariya nange njagala kukatakwe maama wange omugenzi Hajjati Jamila Nakibuuka Sali muteereyo saddaaka egende ku mirimu egyo ne famire yange okutwaliza wamu nange kantekeyo akakadde biidinillah. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Akakadde kamaze okutuuka kati tusimbule njagala okulaba mikwano gya Dr. Ssemuddu basomesa buli lunaku mufuna hadith of the day, buli lunaku hadithi y'olunaku. Banji muyize hadithi nga muziyigira ku salaamu ne ku mitimbagano nga muzijja ku Dr. Ssemuddu. Kakati awo teekayo kyonna ky'osobodde 0 7 7 6 nya 2 2 0 0 7 6 nya 2 0 koteeka n'aba Airtel merchant yaffe nga bwe mugimanyi era bwetambula step by step ng'onyiga star emu 8 star 9 hash n'onyiga OK nekusaba merchant ID n'oteekamu 43 42 989 n'onyiga OK paka lw'otuuka w'oteekera mu ppiri. Kati awo ensabira tusije ab'emitwalo 10 njagala ngenda okumaliriza wano okuta Dr. Ssemuddu nga tufunyeyo at least obukadde 5 nga mbubala wano sofa twakafunayo akakadde okuva ewuwe teekako emitwalo 7 okuva wa Sulaiman Kiwanuka Abubakari Maguru Hirome Abubakari Hirome emitwalo 10 njiraba wano njagala kula mukwano gwange ankakasa nti nno kwoli nnyonyiri ddala Haji Salmin Musisi nawe munaye tukwebaza ebbanga lyonna okubeera katera n'okuba ku kyowaayo. Waliwo Nazifa Mutesi Shafiki Semanda waliwo n'agambye nti ye ataddeko Reason Charity Sadaka. Bannange tuweereze tuteekeko Dr. Ssemuddu naye addemu amaanyi amanye nti otulo twendese nenzijambeeko kyembajjukiza nenzijambakubirize ddala kituufu bawulidde buli wezira ate ze muweereza kati bwe zigenda mu kompyuta nange ng'afunako wano kopi nga dokita naye mulagako nti waliwo wano wuuno Joweeri Namata aweereza emitwalo 210 waliwo wano Abubakari Sekabembe aweereza 5000 Ambrose Kabugo aweereza 2000 nfudayo njagala yabe emitwalo 22 ne babeera abantu 3 ab'emitwalo 10 ne mubeera abantu 5 n'akafunako wano Abubakari Hirome yewe 10 azze n'abalala zonna z'oba osobodde ku lwa Dr. Ssemuddu. Tumanye nti zino twawadde in appreciation mu kumusiima okulekawo otulo najja abeeko kyatusomesa. Wallahi tubereko engeri gye tumusiima. Yusufu Mulengwe ogumu ekitundu ngulabaguze Laila Komwaka 2000 nawe ndaba zingiddewo wano. Shafiki Semanda 13 Muhammad Nuriyati omutwalo. Ani aleetayo wano nga ngenda okuba nga nsaba Dr. Ssemuddu abeeko obubaka bwe obusembayo nga tetunaba kumuwa kutuwa obubaka bwe obusembayo Dr. Ssemuddu. Allah Imam Kasozi aweereza wano n'akamba nti family bakuwadde namba Ambassador Dr. Rashid Yahya Ssemuddu family number 042 ye family number yo era alhamdulillah kubanga 041 Kawempe Muslim SS class of 2014 Dr. Ssemuddu family number 042 alhamdulillah Charisima Saidati aze ne Saidi Sadiki naswa emitwalo 10 najo jituse wano abawe 10 mbara batandise okujja so doctor nawe oyinza okubayo bw'okowoola kati lokati gundi nkakasa nti nokwoli gundi kwoli insha Allah nga tumaliriza kati Imam Kasozi musomesa wange ate mukwano gwange Imam Kasozi nkutumidde
Haji Beka Hirome muyizi wange ate mukwano gwange ate tuyina emirimu gya gavumenti Allah we yatugattira ntukola ffenna era tukyakola ffenna ongambye ataddeyo 10 yongera mugamba nedda Haji Beka Hirome twanirize 10 neyongerako 10 emirala Haji Beka Hirome ambasada agambye nga temusomesawo yongerako 10 endala nam kakati nga bwe tugambye ku famire imamu mweyanziza mpadde namba era ngenda gikwata mutwe biidhinillah naye njagala ne famire ya mukyala wange omukulu we tuli wano taata we ne maama we baafa nabo njagala mbateereyo sadaka tujaliya ku project eno ate mukyala wange owokubiri ate ye taata we yafa naye njagala omuteerayo kakati nagambye nti nataddeyo akakadde ku maama ne famire yange kakati nyongeddeyo emitwalo 3 abeera akakadde kamu emitwalo 3 biidhinillah alhamdulillahi rabbil alamin ne Bahadru Rani Ismail okuva ali mu parliament Rani naye emitwalo 10 gituuse Dr. nsaba nga tugenda okuddayo mu studios wa Haji Abdulkarim Kalisa ne Sheikh Numan mu ddakiika ng'emu otuwe obubaka bwo obuwumbawumba inshallah Rani mwebaze mwennyinazo oyo Rani mugambe nti 10 tujeyanziza era naye musabye ayongereke 10 taja kunjemera natumai umesikia vizuri Sheikh Semudu amekuambia Uganda lumanyi bulungi Rani Dr. Semudu agambye asabye oyongereko lombulire nga Rani naye bwanyiga wali tunyiga tutya okubeera nti ze tweyamye tuziteeka bas kakati MTN Dr. ayagala kuteeka ko live wano nyiga star nyiga wali ne Rani bwanyiga ne Beka Hirome bwanyiga star mukaaga 5 star 3 star bisatu 15 dunana nkaaga mu 5 yongera ku bisatu 15 munana mukaaga 5 kati nyiga hash nyiga yes ngaloni nawe bwonyiga enter amount akakadde kamune Dr. akayingiza akakadde kamune ekitu emwe emitwalo 3 singeko pay 1 nyiga 1 sichecho authorizing salamu charity pini yeyoka chiwede ndoza Dr. nebetuwezayo abali ku aka Dr. kamazo okutuuka you have paid salamu charity 1,300,000 yoni sijja kwogera balance gabo manyi nazerani na yanyige Beka Hirome yanyige mikwano gyaffe abalala mwenna kubanga emirimu bwegiti gitukuza ffe mu mali yaffe gitujjako ebisiraani gitujjako ebikemo ebiyitirivu omuntu byoyinza okubeera nga wandifunye Allah n'akusaasira oba oli awo owandibadde ospending ennyo mu bulwadde nti za ddwaliro n'okola kasaddaaka kamu Allah subhanahu wa taala ekyekizibu n'abeera ng'akikugirako ddala tweyanzege ababadde naffe kuva gye twatandikidde wali ate era nga mukyali naffe Haji Abdulkarim Kalisa kakasatino mu studios mwali ne Sheikh Numani era obukakafu wano maze okubufuna okuva ewa accountant omukyala Aisha Shatura nti owenkima nagawa nti kituufu zituuse Isaac Kimera naye emitwalo 10 agirese kakati mukirize ndeke Dr. Semudu abeere nga ate addayo ku buladi okutuuka tunatuuka ku subuhi insha Allah naye mu abaweereza mugende maaso nga muweereza nga Dr. nga Haji Karim bwaba tukubiriza kwoteeka ne Sheikh Numan Abdussalam komi mukirize mbaze nam Haji studio chamuse naye kirabika eddiro lye wayingiddemu olwaleero wacyankalanyemu uko bwalabye His Excellency Ambassador nga kamadala mpola kirabika eddiro lye wayingiddemu twalitegedde tukyayinza okwongerayo eddakiika
Yesajja libayita sibu lizuminge ke mabegaawo tulabe ko ba his excellency ba presidents ambassador bazasingana bazaalaba kubanga nze bwe ntunula bwenti ninabe mbadde nnengera ku naye mbadde njagala mukadde waffe gwe mukyalidde akadde kaatuwadde njagala basajja bakulu banne bategeere ekitonde kya Mungu kye tubadde nakyo. His excellency ambassador nga sibu bana bategedde naye talina mu matu kutegeera byenjogedde ye mukadde waffe ambassador atusoke tudde mu studio ambassador waffe Rashid Yahaya Semudo ebigambo mubiwulidde bwe babadde batudde bwe bati waliwo entero okwogera naye ng'ali mu bwengula eyo simanyi eno ffe gye tutula nga tufunyiza amagulu ngenze kulaba nga entebe zatera okutula mu first class ng'ali mu nnyonyi ngenze kulaba nga mu butuufu ze entebe ze batuddemu ne Abdussalam simanyi Abdussalam olwaleero banaamuwona mu ofiisi naye nsaba Allah amugumye naye nga mukadde waffe Rashid tukwebaza tukweyanziza omulimu ogwo munene gw'otukoledde ate hadith mu biseera ebifunda nzibaze tezise wansi wa hadith omunaana z'otuwadde zinziwanga ziweze 10 naye ng'osunako busunyi ye musomesa waffe mukadde waffe His Excellency Ambassador Allah musitudde ekyo tukiganye abaddu ba Allah basitudde Rashid Allah musitudde naye ye musajja yasigaza obuwalimu tavudde mu Juba obwabbize bwalimu ali mu mizigiti ali ku Afrikana ali ku Kalitunsi ali mu mizigiti gya njawulo nga ne ku ma TV n'ama radio tavuddeeko charity eno gye mulabye ateekamu esente ze twasooka okulabako mu bungi zaava wa mukadde waffe His Excellency Ambassador nga tuzimba Rukaru Quran School yajja nga yeetise sente nenziraba mu kiveera nempulira nga nkankanye naye nenfuna obugumu nti omulimu gujja kutambula charity mu maaso omuntu yajiwa foundation kubanga ze zimu ku project zatandikireyo ddala wansi Rukaru Quran School n'asereka essomero lyonna lwakuba Alani mu studio yasimagiddemu olwaleero baafunyemu ku tulo oba beekanze nga balabye ambassador yandibadde akulaga essomero eryo Dr. Nali sereka lyonna obugazi bwalyo lyonna n'aliggalawo esente yazireetera mu kiveera ne tupangisa poliisi awo wonna empigi bawerekere sente ezo nga manye tetutuuka Kampala. Dokita tusaba Allah akukuume akwanguyize byonna ne famire gy'oyingiddemu nkakasa entandikwa ya 1.3 eyo ntandikwa tunatuuka ku nkomerero Ramadan famire ejja kubeera mu families ennene families ezikulembeddemu 5 sebo eyo mwana gy'ogenze gwe totya kankubulire famire ezikyakulembedde 001 Idi Wamala Kawaganya eyo famire ya taata wa Imam Kasozi ye 001 kakati nkakasa wali Bukoroto awawe Bugererawo taata waffe yakwazika erinnya lye eriyo ye Rashid Yahaya ye taata we Rashid Yahaya Semuddu kakati bw'anaawulira ng'okoze famire hiyo nga tomukoledde iye ne Kasozi ayina iye nga Kasozi n'ababe naye yasooka ya taata we famire y'okubiri njagala ogitegeere famire ennene ennyo eya Karimu Kaliisa nze 0027 Your Excellency Ambassador Awusi Kibirige eyo famire ey'okusatu Ibrahim Seguya mukwano go Seguya omutegedde mukadde waffe gwe twakaziike mabega kaawo ye famire y'okuna abaana baagitaddewo famire esemberayo ddala mukwano go Adam Swale Embarara ne families endala ekyatukulembeddemu ye famire gye bayita Zoom Class USA eyo class ya Imam Kasozi gy'asomesa nkakasa tujja kwanjula oku Lailatul Qadr olunaku lw'enkya bali mu bukadde nga 11 so mu mbeera eyo nga muvaayo ewa ambassador mukadde waffe takomyawo teri mulimu gwe tukoze kujjako ng'embeera ezo bwezi bwe zifaananye ate nze gwe muwulira tava mu nnyonyi entambula z'entambudde zonna nkakasa mukama wange oyo ayinako ebitundu 6 ku 10
ezo zikuwaitize muwulira yonna yonna gyemba ngenda musajja oyo akoze ebintu bingi ate bw'otuuka mu midiya z'obusiraamu atukwatiridde nnyo embeera yonna ayimirira naffe we tutuuse ayinamu omukono munene so mu bufunzo bw'ekitalo ye Dr. Yahya Rashid naye nga bwe tukomawo mu studio nga tuva ekiteezi entebe njagala mbakakase buli omu amumanyi mu mbeera ze naye kanyumyeyo kasitole kamu mugambe omulimu guno gwabaddeko abantu abasatu abagubaddeko kasitole kamu kembanyumiza obunene bwa mukadde waffe His Excellency mbumanyi President w'eggwanga okumukkiriza amukiikirire mu nsi ezo zonna ekyo kitumalira naye nze kinsingira byonna lumu nafuna akakisa ne tufuna hijja ya kabaka twagenda babiri nze nkutte ejjubba ye ne tutambula nalaba bingi naye kambabulira akantu kamu bwe twatuuka Madiina tuli mu hoteli naŋŋamba Habibi nti vaayo mu ruumu ojja wano mu ruumu yange obuuze ku imaamu omu ku ba imaamu ba haramu bali be tulwanira okubuuza security netupushinga ne tugwa ebigo namusanga atudde ku kitanda kya ambassador ne mugamba yone yansaaziza nti yoyo ekyo mba ndi awo nzizeeyo mu ruumu ankyalo ne tumusiibula n'agenda omulala n'ayingirawo owookubiri mikwano gya ambassador abo ba imaamu be muli abasaaza ku haramu gye mikwano gye nnyo nfanfe abakuumibwa nga ki then mba ndi awo nga nkyamwewuunya ngende kulaba omuwarabu omusawudi siba n'abawarabu abagwira omuwarabu omusawudi n'ayingira n'amugamba nti Your Excellency nti yayita nabakufuuka no ambassador awo twali tulobinga ehijja gye twakola ate nga kabaka yatuyise ngola edduwa gye yalomba ng'asaba obwa ambassador wallahi wiiki musajja gw'olina edduwaazo ngenda okulanga bamulangiridde tumbandi awo omusajja n'ayingira omuwarabu n'agamba munnange omanyi muganda ngo ono byabadde ayogera nti asibitegeera nti wuuno nti ye asabye PhD bagimumye for a long time naye mugambi afulumemuuko anja kumuddira n'akubira registrar wa Islamic University of Madina ya university zimu ku nnene mu bawarabu bonna gye basomedde ba Dr. Kisure ba Dr. Kalisa ba Abubakar Musoke Uganda yonna mwesomedde n'akubira registrar siye yagendayo registrar najja ku hotel si ku hotel eri nti bagenze mu round wabula mu room registrar najja namugamba waliwo omuntu gotanaba kutulamu PhD n'agamba empapula ziriwa nti ziizino azindekedde wano mugamba gyasome bwe bunene bw'omusajja oyo kati nyibwe ngamba PhD oyinza okulowooza nti bwebyo naye muwarabu naye amufunira ekifo kaddugala waffe ava wano mu bufunzo bw'ekitalo ye Ambassador Rashid Semuddu naye ebyo byonna asigadde n'esimayiro ye Habibi tanyigira muntu ayagala kuyamba gwasanze Allah akumalire naawe ensonga zo kalina zisitule agambe ofudde mu kalina naye va mu y'okunokkirire wansi ne lifti ejo osigaziza alhamdulillah rabbil alamin so nga tukomye mu studio nga tuvuddeyo eyo mwebale nnyo mikwano gyaffe mwebalire ddala alhamdulillah rabbil alamin kantandikire ku muto wange Sulaiman Kiwanuka mujjukire Sulaiman Kiwanuka olunaku olwajjo yatuwadde million n'emabega aze atuwa emitwalo 5 n'ebirala Sulaiman Kiwanuka mwavu nga ffenna naye ensonga y'ekatakwi ensonga y'okulumirirwa abantu ku hadithi kuzimu mukadde waffe zaatusomedde Allah yagala nnyo omuntu alumirirwa abantu kubanga tuli bitonde bya Allah kati bw'oba ovuddeyo n'oteekinga role ey'okulumirirwa ebitonde bya Allah aba akwagala nnyo olina omulimu gw'okola Allah akola emirimu gye ng'agiyisa mu bantu be bano ba Sulaiman Kiwanuka abaleeta essanyu Sulaiman Kiwanuka wenjogerera bwe tumubala kati amala okuteeka oluzaawo yakateeka ensawo za simiti ku mizigiti gye tutamanyi webale nnyo muto wange endagaano nze bwe mba nkoze endagaano yeeyo nze nagamba nze sinoonya akalulu nenja kujja muzigiti nze ntegeera ba mizigiti eri ebbalibbali bankubirayo kibooko sibitegeera mizigiti kirabika kibooko temuli emuzigiti nja gutambula ne bwe mba sitambudde sheekhe kwebali bakulaba nsaba Allah akuyingize parliament Janati webale nnyo tukomawo mu studio mikwano gyaffe mwe nambalaba
America itese ono America itesi webale nnyo emitwalo 2 alhamdulillah rabbil alamin maguru hirome webale ulidde mukwano go ntera nnyo okukwanjula neŋŋamba nti oyo nti ali mu protocol mu foreign affairs in charge of ensonga za president kati wuuyo his excellence akoneddemu abantu ne bakakasa nti nange ebintu mbitegeera so naswa zaidi webale nnyo webale nnyo emitwalo 10 gituuse bajjuwa kali bange ensonga zaffe muzitegeera ne ambassador nkuloopera musajja wa mungu musajja era akiikirira gwe bookiikirira president Allah sutura madda okiikirira president mu nsi zi Saudi Arabia katolyawo Sudan sirabangayo ensi bannayuganda gye bali nga bafunye batabusemuuko bakubaganya ensi zitabuse tuwulira zi America zi Russia USA abo betulayo okuwulira nti basitudde abantu baabwe babatutte basindise ennyonyi Rugogoma Uganda mu nsi za Africa Rashid yakasevinga ebyali e Sudani n'atika ennyonyi mu ntalo amasasi nga gamuyita waggulu n'akakasa nti bannayuganda bonna abasitudde abajeeyo ye yakasoose wano mu Uganda abantu tebagaba ngula entuufu naye singa bazigaba wali ogisaana Isaac Kimera webale nnyo webalire ddala alhamdulillah rabbil alamin emitwalo 10 gituuse wembadde nkugamba nandeetera ebizibu ebyo ye akiikirira president mu district bakyusa nnyo yabadde ekisolo eyo mukwano go Badru Sebyala Your Excellency Badru Sebyala mwagale ye RDC abadise babenzo kwanga bajjanga sibamanyi naye ye mumanyi buli lunaku Badru Sebyala tuweereza emitwalo egi omubaka wa president bote banamukyusa nasembayo ngaali kisolo eyo ayinza okubanga yavuddeyo so omusajja oyo naye mukiise wa president gwe gyokoma okukiita president mu nsi yakiikira president mu district at least ate waliwo abakiikira district ku byalo so webale nnyo webalire ddala Sebyala saba Allah akunyweze bakweno bwa minister musajja yali guild president mu 84 n'afuga university number tosobola kufuga university n'olema okubeera minister bakuelevatinge bananyini byokwe bali bawulidde bakube Sebyala n'okiikirira ba RDC abasuka ebisatu n'oba nga ensonga eno gitambuza on a daily basis Abudu Kigongo naawe bakambufunye Aisha webale nnyo emitwalo 10 gituuse mwannyinaze mu parliament gwe bagambye ayongereko rani mu butuufu adhan ngekutusibwako ngaba akakasibwa mu bya battery z'amasanyalaze eza EVI tukutuusako battery ezitereka amasanyalaze eza sola n'amataala ga sola tukyalire ku Ambassador House ku Kampala Road Luwachulinda Compunet Technologies ky'ekyokuddamu kyo gwali mu bya tekinologiya. Daku time is no time to light a sigiri. Tell Haji to. Shell Gas with Enodil Super helps you fix Daku the easy, affordable way. Get a 6 kg full set at just 94,200 shillings or a 12 kg cylinder with a cooker plate at only 255,000 shillings. Visit a Shell station near you with your national ID or refugee ID and take advantage of Enodil Super. Cook safe, save more. Choose Shell Gas. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دعاء after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praised platform which you have promised him. Adhan ngekutusibwako ng'abaakakasibwa mu bya battery z'amasannyalaze eza EVI tukutuusaako battery ezitereka amasannyalaze eza sola n'amataala ga sola. Tukyalire ku Ambassador House ku Kampala Road. Lwaki olinda? Compunet Technologies ky'ekyokuddamu kyo lwali mu bya tekinologiya. Daku time is no time to light a sigiri. Tell Haji to. Shell Gas with Enodil Super helps you fix Daku the easy, affordable way. Get a 6 kg full set at just 94,200 shillings or a 12 kg cylinder with a cooker plate at only 255,000 shillings. Visit a Shell station near you with your national ID or refugee ID and take advantage of Enodil Super. Cook safe, save more. Choose Shell Gas. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend.
المحصي يا الله المبدي. Allah takoma kwekyo n'afaasinga abantu bonna ndi mu kwogera ku muntu omusaddaasi wano saawudde oba ramadaani oba si ramadaani. Allah tabaraka wataala n'alagira nagati mumwagale kubanga nange mwagala bamalayika bange, ne bamalayika ne baduumira ebintu ebiri waggulu ne wansi nga mwemulira abantu ne baga nti mwagale omusajja oyo. Hadithi egamba nti Allah n'akwanjuluriza edduniya eno, wallahi edduniya nekwangwira. Kyova olaba osanga abantu ng'omuntu wallahi ensi emwangwira aba ayingira supermarket ngamugaseeko ebintu twala byabwerere ngenda kusasula aba agenda era yalya kino. Lwaki? Biswadakatihi. Allah tabaraka wataala yamuteekako omukwano gwe n'amwagala, ne Allah tabaraka wataala n'amwagala, n'abantu ne bamwagala kubanga malayika aba aduumidde nti ya Allah yagala abantu abo, nammwe abantu mwagala omuntu oyo. Biswadakatihi. Ekimu kisinga okubeera ekinene nti teri muntu asaddaaka okuggyako saddaaka ye Allah asooka n'ajyaniriza fi kaffihi mu kibatu kye naga nti wallahi omuddu asaddaase. Naye ate tuli mu nnaku zino ezisembayo, wallahi nsaba buli yenna ali ku tiviyo atudde wootudde ng'okakasa nti Allah tabaraka wataala emaali gy'olina yagikuwadde, ng'okakasa toli mulago, ng'okakasa toli mu ddwaliro, ng'okakasa toli mu bantu bali mu makomera. Wallahi kwata onyiga essimu yo omugambe ya Allah yongera okukuuma obulamu bwange. Allah omugambe ya Allah yongera okukuuma emaali yange. Omugambe ya Allah yongera, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba dawu mardaakum bisadaqa, mwonye endwadde zammwe n'okusaddaaka. Naam. Bantu babiri bantu babiri abandeetedde ostopingemuko. Naam haji musomesa wa doktor mu butuufu nze siraba asaddaaka ovukoosi esibe bantu abavaavaayo bayina engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Naye olw'omwana ndowooza omwana gwasomesezza amukutteko Sheikh Abubakar Musoke asindise emitwalo esente z'ekiwalimu yangu tuzijja wala haji. Kati Abubakar Musoke gwe twasigazaako gwe tutunulako yasigaza ekifaananyi kya Dr. Kalisa. Masha Allah. Gwe baatambula okuvaawo esseke Abubakar Musoke ne Dr. Kalisa baabo bannange olw'okuba olunaku lwa ambasada mukkirize simu ngikwate mbabuulire ebyayogera kubanga olunaku lulwe bw'aba akubye setusaba butamukwata. Naamu your excellence. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Manye cyali ku program era live nkutaddeko live osanze nzayogera nkyali ku TV ensi yone kuwulira kati kempisawo waliwo mukwano gwaffe mu Sudani. Naam. Ya sponsoring program ya Hidikapo ensi yone kuwulira yo doctor. Saba olwaleero ojjeyo ku ssaawa 10 gwe kennyini njagala ojje olwaleero ku ssaawa 10 ku ssaawa 10 ku ofiisi ekololo inshallah. Naam. Ajja kubeera nti naye acontributinga programu eno inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. His excellence atandise okusaka emikwano gye angambye ku ssaawa 10 waliwo omukwano gw'omu Sudani gwe tugenda okusiŋŋana ayina essuubi nti inshallah agenda kutula ensonga zino. Your Excellency tukwebaziza webale nnyo webalire ddala oyo ye mukadde waffe gwe nabagambye agenda kusagula mbadde nkyali ku musomesaawe Sheikh Abubakar Musoke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Owokubiri lwaki nkustopinze ngaye abantu bali babiri ogambye ababiri bazze bano sooka oyimirire maama w'abaana. Ono yakabyako Dr. Chikambi. Dr. Chikambi mumanyi? Dr. Chikambi akaabako amaziga n'agamba nti wallahi mu dunia muli ebitonde kakati Fauzi obubaka butuuse asaddaase
ono ye mama w'abaana olulabye ku dokita najjukira eddiro lye yayingiramu allahu akbar n'agamba kuva Ramanzaani etandika oba naye abulira mu bajju wakaali naye mungu asaaside neemula naye olwo bajju wakaali abo boobula n'otalabako naye alhamdulillah kankakase nti muli bulungi kasokete Ramanzaani etandika awaka bakandabako mulundi ogwo wangi ogwo kuva Ramanzaani lwe ogwo Sheikh Nura omuntu nakunyigira nakuyise waganya okujja nakucha naye ng'ewaka bakola b'omulundi gumu ogwo naye mungu asaasire ebitonde ekyo lwaki nkusitopinze lw'abantu aba omusomesa wa mukama wange Dr. Yahya Rashid Semudu Sheikh Abubakar Musoke gwe mbadde nkugamba tujja mwogerako enkya ebye ne Dr. Kalisa naye yagala okumanya ebya Dr. ebya Abubakar Musoke ne wano nyini Peter ambassador muno yategeseddwe wa taata we wa mukwano go Dr. Naskalisa awo ku ssaawa 11 inshallah bonya tujja kubanga tujja kusooka wali manyi byoliko ekyo nkikutadde kivuddemu ambassador Farid yategeseddwa wa taata we inshallah naye gwe kankutoso okomalirize byo tuliko Sheikh naam deyo wali ku barwadde naye nga boddayo mu barwadde Haji Sura Sebugwawo emitwalo 15 ne babiri Hafsa Mbalaba n'abalala bangi okyalina eddakiika zo 2 naye gwe kwekakasa mu ddakiika 2 ngenda kuba mmaze okufunira y'abalala nga 5 abantu 5 munga n'abatuwa tebagenda kuwuliriza kigambo kino kakati kana akanyomera ak'eddakiika 2 buli mulwadde tugenda kukozesa abantu 2 eyeekengera omulwadde awulira ya Allah ntya kye bayita ensigo Juma Senyonga emitwalo 10 ayingidde naye atukidde mu nsonga ya bulwadde ayina obulwadde mukadde we n'atayina haji naye ng'ayina obulwadde bw'atya noga nti wallahi Allah ntaase ensigo buno obulwadde Allah tobundeetera ng'olabyeko be bukubye abantu batya nsigo tebagitya batya siriimu Allahu akbar walillahi siriimu kakati twala ate Amerika yayimiriza eddagala ate batya nnyo la ilaha illallah era kakati Mubaraka Murumba naye ayingiddewo naam genda mu maaso kakati twagala awulira nga ayina obulwadde oba buli ku mukadde wo kubanga tugambye mu hadithi esoose nti nabbi atugambye nti mwonye endwadde zammwe n'okusaddaaka ekyokubiri tuteerye ennaku ez'ekitiibwa ezisembayo mu Ramadani Jamalu Kaweesa mutwalo ayingiddewo kati be twagala kwata omutwalo kwata 5 kwata 10 kati buli ajja mu kaseera kano haja agenda kumusoma mu zino eddakiika 2 ng'ekimusomya Allah tabaraka wa taala amutassa endwadde mbi Allahu akbar wallahi seko obulwadde nga bwakwezinze kati bunaye Allah alonda buloozi nsaba Allah okutandika genda mulago bamukebedde akantu namukwano gwa akantu katandikidde wano kayoge nti mugende mutwale mulago mukaba kalongoose biki okukkakkana ng'ekintu amaaso gonna gazimbye gavuddeyo wallahi tusaba Allah buli yenna agenda okukwata essimu ya saddaake mu kaseera kano muzina ennaku ez'ekitiibwa ng'agoberera endagiriro eri ku TV ye Allah kutaasa ebirwadde ebibi kwata saddakira mukaddewo gamba ya Allah kulwa bakadde bange bataasa agalwadde ogenda okuweza muganda wange emyaka 6 nga Mungu jalla wa ala akuzinzeeko bw'ati n'endwadde nga 3 ate ng'endwadde ezo za bbeeyi tusaba Allah abajja mu kaseera kano ku nsonga y'akatakwi Allah bataasa agalwadde Allahumma amin Allahumma taqabbal je bali bayingirawo basumaya akatwayingiddewo Ayubu Sembajja ayingiddewo ne gumu ekitundu ne Aisha Kabanda naye ayingiddewo Nabbanja emitwalo 10 Allahu akbar Nabbanja ono twasooka kumubuzaabuzibwa ntulowooza nti mpiwe butambala Nabbanja mulala bajja kundaga Aisha tutambule naye Ramanzaani yonna emitwalo 10 amaze okuba nga agiweereza Aisha Kabanda Nabbanja Kabanda lya taata wa Aisha ono butambala tujja biraba inshallah Sheikh naam otandise okusiibula ntandise okusiibula ngambye eddakiika 2 naye kkiriza haji nsiibule bwe nti baganda bange bino ebigambo bye tubakubiriza muyinza okubitunuulira ne mbirabanga ebyokusaaga naye wano akaseera kano sooka osirike nga yini best n'aba kugenda
waliwo omuddu wa Allah naam ebiseera ebyo yali deputy w'Egombe naam naye ajja kufuuka headmaster gye bujje mu maaso bamuteekewa eyo zibuko yo wawawa oyogera ku kibulika w'empaawo basobola so okufuna obuzibu aŋambye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu call upon omulangira Zimbe Abdu headmaster Gombe SS to join the cause ayina ensonga lwaki akyogedde naam ono mukwano gwa mwagaliza ebirungi kubanga essomero lyaffe ery'Egombe gegama amasomero Allah gaasitudde naam so omulangira Zimbe ssebo mukwano gwo deputy waagambye nkukoowole era ntuusiza eddoboozi beera ng'otweyungako insha Allah kunga ofune class ofune gundi ofune namba nga Gombe SS tufune family namba yammwe abasomesa n'abaana nkakasa naku bbiri ezisigaddeyo obukadde obutaano Zimbe tebujja kulema ku bunene bw'essomero Sheikh kakati nga tetunaba kubanga tuva ku NBS mu ddakiika yonna njagala nkuwe report nti abaddu ba Allah bakyagenda maaso naye tugenda kusigala kusanyuka ne Salamu TV tubeere nga tubeerezaamu ne programu zaffe tetugenda kubanga NBS mu ddakiika ntono oba mu seconds egenda kubanga etuvaako nabategeeza era nyongera kubajjukiza nti yo NBS togeza n'obabba wadde eddakiika wadde second kujjako nze nzeka yatera okuzibba naye Shamimu n'abakoozi oyo omwana w'obuwala oyo saba Allah mutukuumire amuwangaaze bwe lwagenda okulabikako ku screen aba amaze okunyiga essimu era ngenda kuva mu swala ng'etaano gye gyayingidde. Over to you Shamimu n'abakooza.